Weewaawo olunaku olwaleero twagala okubeera nga tweyongerayo mu masomo ge tugenda maaso n'okuba nga tukwasaganya okuviira ddala mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira ku nsonga gye tuyita ki kye tusobola okubeera nga tuyigira ku bulokozi obw'omukyala ayitibwa Ludiya. So ssebo ne nnyabo omulundi guli ogwasembayo twatunuulira engeri Katonda gy'agenda maaso n'okuba nga alungamyamu oba engeri gye yalungamyamu omutume Pawulo wamu n'abo banne be yatambula nabo okukola omulimo ogw'ekimisani. Ne tulaba ebintu eby'enjawulo nnyo nnyini ddala mu kubeera nga yatuuka n'agenda mu kitundu Bayibuli kyennyonnyola nga eyita Dulube wamu ate era ne Lusitula. Bayibuli etulaga nti eyo gye yasensikana omuvubuka omuto eyali amanyikiddwa nga Timoseewo era nga yali ayogerwako ebigambo birungi nnyo nnyini ddala abooluganda abaali mu kifo ekyo. Oluvannyuma nnyo twazuula ti Pawulo muvubuka ono n'ayagala okubeera nga atambula naye era kyamugwanira okubeera nga atayirira omuvubuka ono kubanga ebimu ku bifo Pawulo byalina okuba nga ayingiramu bye bifo ebimanyikiddwa nga sinagogo. Ebifo ebyo byabanga by'Abayudaaya era Abayudaaya tebakkirizangayo muntu yenna atali mukomole nga bwe tulabira ddala mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 21 olunyiriri olwa 27 paka olwa 29 bwe luttaanyiza ddala ku nsonga eyo ey'okuleeta omuntu mu sinagogo nga munnagwanga ate nga takomoleddwa. Abayudaaya baakirabanga omuntu oyo eyali agenda okuba nga ayonoona ekifo kyabwe. Twekkaanya n'ensonga ey'okubeera nti Omwoyo wa Katonda yagaana omutume ono wamu ne banneebe okubaako ebifo ebimu bye babulyamu enjiri, ebifo nga Fulugiya, ebifo nga Galatiya mu lugendo lwabwe bwe baali batandika olugendo lwabwe olw'ekimisani olwokubiri, wabula ne basendebwa okubeera nga bagenda mu kitundu ekyali kimanyikiddwa nga Makedoni. Eyo nno Pawulo gye yafunira okwolesebwa okw'omusajja ow'e Makedoni nga mugamba nti jangu eno otutuukeko otuyambe. Era Bayibuli etwanukula mu nnyo lw'ekkumi mu ssuula 16 nti bwe baamala okulaba okwolesebwa okwo mangu nnyo ne batambula ne batandika okubeera nga basomoka omugga. Kati Bayibuli wano wetulagira nti baamala ne balwa mu kifo ekyo ekya Filipi ne bakirwamu ennaku ezakola ki ezawerako. Wenjagala nno tutandikire ddala olunyiriri lw'13 olulagira ddala nti awo ku lunaku olwa Ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda ku mugga bwe twalowoozanga tiwaaliyo ekifo eky'okukuŋŋaanira eky'okusabiramu. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakuŋŋaana awo. Omukazi erinnya lye Ludiya omutunzi w'engoye ez'effulungu wa mu kibuga Suwatira eyasinzanga Katonda nga atuwulira, Mukama waffe n'amubikkula omutima gwe okuwuliriza Pawulo bwe yali ayogera. Kati nno awo we wali embeera gye njagala oba ensonga gye njagala tubeere ng'ate tufaako oba tugyekkaanya. Bayibuli etulaze nti abatume bano bwe baali bafuluma ekibuga olw'okunoonya ekifo eky'okusabiramu. Era Bayibuli eraga nti bwe baagenda mu maaso n'okubeera nga batambula okugenda ku mugga, eyo gye baasanga abakyala ab'enjawulo. So bingi ebiri wano bye tusobola okubeera nga tukola ki nga nabyo tubifiirako nnyo nnyini ddala. Ekimu ku byo ekikulu nnyo kye ky'okutegeera ekifo kino ekya Filipi kyali tekiyina nnyo sinagoga oba weema ez'Abayudaaya nga zaali nnyingi. Kati mu kuba nti sinagoga ezo tezaali mu kifo kya Filipi, Abayudaaya abaami nabo ate baali batono mu nnamba. Naye ate nakyo kino kikulu nnyo okubeera nga tukola tutya nga tutegeera nti mu biro eby'abatume Abayudaaya bano baali baasaasaanira ebitundu eby'enjawulo, ng'era ekimu ku ebyo ekyaviirako embeera eyo etaali nnyangu
kyekyokubeera nti abamu bagenda maaso n'okubeera nga basindikibwa mu bwawanguse olw'okuyiganyizibwa okwali mu Yerusaalemi, abalala ne bazaalira eyo kati so abaana be bazaalira eyo mu mabbali ne bagenda nga nabo ate oluusi batambula ebifo eby'enjawulo. Naye kye tulaba ekirala ekikulu ky'ekyomutume ono wamu ne banneebe bwe bekkakkanya ne batuula wansi n'abakyala abo. Bwe batuula wansi n'abakyala abo tebalina mulimu mulala gwe baakola wabula bannyonnyola abakyala bano enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. So Bayibuli etulaga nti mu abo be baabuulira mu lunyiriri olw'okumeka olw'14 nti kwe kwali omukyala ayitibwa Ludiya yali atunda engoye ez'effulungu mu kifo kya Swawatira. Era Bayibuli etulaga nti omukyala ono yasinzanga Katonda era n'atuuliriza kubanga omutima gwe gwali gubikkuddwa Katonda, n'afaayo nnyo eri ebyo ebyali bigenze maaso n'okwogerwa. Ekiragira ddala nti bwe baali batandise okuyingira oba bwe baatandika okuyingira mu kitundu kino eky'abazungu oba be tuyita Abayuropiya, Bayibuli etulaga nti omukyala ono yasookera ddala okubeera ng'akola ki? Ng'aleetebwa mu kukkiriza okwa Mukama waffe Yesu Kristo wamu ne bakyala banneebe. Ekiragira ddala wano ekikulu nti Katonda waffe tasosola mu ki? Mu bantu. Obulokozi si bw'abaami bokka wabula obulokozi ate nabo bw'abakyala nabo. Kikulu nnyo ekyo kyategeera. Naye ate akalala kenjagala tubeere nga tussaako nnyo essira bwe tuba tugamba ki kye tusobola okuyigira ku bulokozi obwa Ludiya mu layini eyo nti Bayibuli etulaga nti Katonda mwene ye yateekateeka omutima gw'omukyala ono. Katonda Bayibuli eraga nti yasinzanga Katonda, akabonero akalaga nti omukyalo newankubadde yali munaggwanga yali yakyuka n'ayingira mu nzikiriza ey'abaki? Ey'Abayudaaya. Abo bonna abataali mu nzikiriza ey'Abayudaaya, Bayibuli etulaga mu kitabo eky'Abasesalonika nti okusinza kwabwe oba okusinza kwaffe ffenna nga tetunnamanya Mukama waffe Yesu Kristo tekwali ku nsonga ndala, kwali ku nsonga ey'abiki? Ey'ebibumbe. ng'Abasesalonika ekisooka olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda lugamba nti for not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia, nti ekigambo kya Katonda tekigenze maaso kyokka okubanga kivuga okuviira ddala nga kivuga erimu okuva e Makedonia ne Akia, but your faith in God has gone forth everywhere. Wabula n'okukkiriza kwammwe mu Katonda kusaasaanidde mu buli kitundu kyonna, so that we need not to say anything. N'olw'ensonga eyo ffe tetugwanidde kubaako kyonna ekirala kyetukola ki? Kyetwogera. Olw'omwenda Bayibuli etulaga for they themselves report concerning us the kind of the reception we had among you. Kubanga nabo bennyini bagenda maaso n'okuwa okulamula kwabwe okusinziira ku bubaka obwava eri mmwe. How you turn to God from idols to serve the living and the true God. Engeri gye mwakyukamu ne muleka ensinza ey'ebibumbe ne mutandika okusinza Katonda oyo omulamu ate era owaki? Ow'amazima. So buli munaggwanga yenna atannaba kubeera nga akyuka oba nga alokolebwa, Bayibuli etulaga nti bye basinza si birala bibumbe. Bye basinza si birala bibumbe, ebintu mu ndowooza zaabwe bye balowooza okuba nti Katonda naye nga si ki? Nga si Katonda. So kati engeri eyaliwo ennyangu ey'okusinza Katonda yali ya muntu kubeera nga ava mu kusinza kwe okw'ekinnaggwanga n'abeera nga yeegatta mu kusinza okw'Abayudaaya okwatwaliramu okukuuma amaki? Amateeka. Naye newankubadde ekyo kyali kikkirizibwa mu ndagaano enkadde, ate Mukama waffe Yesu bw'ajja n'atuukiriza amateeka nga Yokaana 19:3 bwegamba nti bwe yamala okukola omulimu ogwo ogw'ekitiibwa n'agamba nti kiwedde, ate amateeka tegasobola kusaanyiza mu ndagaano yaffe eno empya. So kati
omuntu yali newankubadde ng'ali munnagwanga n'akyuka n'akkiriza mu nzikiza ey'Ekiyudaaya, naye aba agwanidde okuwulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, ate n'oli eyazaalibwa mu nkola eri ey'Ekiyudaaya, naye aba agwanidde okukkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, n'agenda amaaso n'akola ki? N'alokolebwa. Naye akagambo akalala wano akakulu ak'okubeera nga tutegeera nti Bayibuli etulaga nti omukyalo yagenda mu maaso n'otuuliza kubanga omutima gwe gwali gubikuddwa Katonda. Ekigambo ekyolyonaani ekikozesebwa wano kye kigambo kye tuyita dianogo, ekitegeeza nti omuntu okubeera nga omutima gwe gwawulwamu oba gubejjulwamu bwe guti oba nga guteekebwateekebwa. Ekitegeeza ssebo gwe yena awuliriza nti wano waliwo ensonga enkulu eyannamaddala. Ffe ffenna okuyita mu kibi ekya Adamu twatundibwa eri akatale ak'obusibe. Ffe ffenna twatundibwa mu katale ak'ekibi. Bwe tuba nga twatundibwa ffenna mu katale ak'ekibi, okusalawo kwaffe, endowooza zaffe, okutegeera kwaffe kwonna kwabulira wansi ow'amaanyi ag'ekibi. Nekitegeeza nti omuntu ng'alekeddwa ku lulwe tasobola kulonda Katonda, wabula Katonda yasobola okuba ng'akola ki? Ng'amulonda. Ekirala ekikulu ekyokutegeera nti abantu bangi nnyo olunaku olwaleero balina embeera ey'okuguguba ku nsonga ey'okugamba nti Katonda ye yennyini yatwelondera n'atuwa obulokozi, ffe abasooka okubaako kye tukola. Lwaki? Nti mu kuba nti ekibi kyatusannyalaza ne kitattana buli kitundu kyonna eky'emibiri gyaffe, okwepanka n'okwenyumiriza mu bitaliimu y'emu ku nsonga enkulu ennyonnyola omuntu yenna ali wabweru waki? Wa Kristo Yesu. Endowooza ey'omuntu nga tali mu Kristo eri mu busibe. Endowooza ey'omuntu atali mu Kristo bwe banga eri mu busibe, omuntu oyo tasobola kwesumulula. Katonda yekka yasobola okusumulula oyo alina endowooza ye, alina ebitundu byonna eby'omubiri gwe nga biri mu ki? Mu busibe obwaki? Obw'ekibi. Kyova olaba lwaki tugamba endowooza y'omuntu oyo ebeera mu busibe? Nti kubanga ekyajjula kati ekiba kyajjula omutima gw'oyo omuntu, ennewulira ye, okutegeera kwe, okusalawo kwe kyekibi. Nti omuntu atannalokoka asikirizibwa nnyo eri ebyo ebyokwonoona okusinga okusikirizibwa eri ebyo ebyobwa Katonda, kubanga mu ye temuli kye tuyita buki? Bulamu. Bino mbyogera lw'ensonga ya kino kye tulaba ku bulokozi obw'omukyala ayitibwa Ludiya. Nti Katonda yennyini yateekateeka, Katonda mwene ye yaggulawo omutima gwe. Ekitegeeza owatali Katonda kuggulawo emitima gyaffe tetusobola kuwuliriza njiri, tetusobola nagikkiriza, naye ye mwene yakola omulimu ogwo ogw'enkizo n'aggula emitima gy'abafu. Lwaki njogera bwe ntyo? Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka bweti bwetunnyonnyola etugamba nti mmwe mwali mwafa mu bibi byammwe n'okwonoona kwammwe. Bano beeyogerako kaakati balokole, naye tulaga bwe baali tebannaba kulokolebwa baali baafiira mu ki? Mu bibi byabwe n'ebyonoono byabwe. Kati omuntu omufu ssebo n'ennya bawuliriza, omuntu oyo tasobola kwewabulamu, tasobola kwezuukiza, tasobola kusalawo. Kyova olaba n'oba olabyeko omuntu yenna mu ngeri y'omubiri nga mufu, basitula musitule, batwala yonna gye baagadde ne basuula. Ekitegeereza ddala nti mu kuba nti endowooza zaffe, okusalawo kwaffe, okutegeera kwaffe kwonna ebbanga linga tetunnabasensikana Kristo, nti byonna ebifo ebyo byali mu busibe obw'ekibi. Katonda mwene ye yekka asobola okubeera nga akola ekyamagero n'atandika omulimu ogw'ekisa eri omuntu okumuleeta ku ddaala ery'okuba ng'omuntu oyo asobola okukola ki? Asobola
okukkiriza. Bino bikulu nnyo mukwano okutegeerera ddala bulungi. Abatabitegedde balina enjiri gye babuulira, ng'enjiri eyo terina ngeri yonna gyekkiriziganya n'ebyo ebyawandiikibwa oba ebyatuweebwa edda mu byawandiikibwa. Omusajja ayitibwa Jonathan Edwards oba gwe tusobola okuyita Yonasaani mu Luganda, bw'ati bwe yayogera nti to will is to act according to the strongest motive prevailing within a man. Nti okusalawo kikolwa ekigoberera kusalibwawo okusinziira ku biruubirirwa ebikulu ennyo mu muntu. Kiki kyali ategeeza nti tesobola kubeera nga oli wabweru wa Kristo n'obeera ng'osobola okusalawo n'olonda Kristo. Lwaki? Muggwe temuli bulamu, muggwe temuli maanyi, muggwe temuli kwegomba, muggwe temuli kuyaayaana okw'ebyo ebibwa Katonda. Kati ebiruubirirwa bye bikulu byogenda okugenda okukola ki? Byogenda okulonda. Ebiruubirirwa byaffe ebikulu nga tuli wabweru, ng'omuntu ali wabweru wa Kristo Yesu, kwe kulonda ebyo ebinyiiza, ebyo ebiwakanya Katonda byagamba tibetugwanidde okutambuliramu. Nti omuntu ku lulwe wabweru wa Kristo tasobola kulonda Katonda kubanga ekisinga okuvugira mu ye kwe kulonda ebyo Katonda byakyawa, kwe kulonda ebyo Katonda byanenya, kwe kulonda ebyo Katonda byagaana. Kyava agenda maaso n'agamba nti ekikolwa eky'okuzaalibwa okwokubiri kikolwa kya bwakatonda, era kubanga nti kikolwa kya bwakatonda ebiruubirirwa ebipya biteekebwa mu muntu oyo, bisimbibwa mu mmeeme y'oyo omuntu, era ebyo bireetera endowooza y'oyo omuntu okutunuulira kaakano Katonda. Nti atannalokoka talina busobozi mu ye bujja ku lulwe eri Katonda. Obulokozi y'ensonga lwaki bwa kisa okuyita mu kukkiriza. Waleme kubeerawo omu ku ffe akola ki? Eyeenyumiriza. Nti bw'otandika okwezuula oba bw'ozuulira ddala nti gwe wali mufu, Katonda n'asaasira busaasizi n'akuzuukusa okuva mu bufu bwo, osiimira ddala obulokozi gwe abwina. Nti kikye bwatwala? Tebwatwala maanyi go, bwatwala kusaasira kwa Katonda. Oyo nga bwe tulaba eri omukyalo ono ayitibwa Ludiya, ekyo Katonda kye yakola eri ye n'amubikula omutima gwe, ky'ekintu kye kimu ekikolebwa mu buli bulamu bwa buli muntu yenna, oba ekyakolebwa mu bulamu bwa buli muntu yenna eyajja eri Kristo Yesu. Ensonga eno ya Katonda okubikula omutima gw'omuntu nkulu nnyo ffe okubanga tugitegeera tutya nti omwonoonyi nga bwe njogeddeko, omuntu ng'ali wabweru wa Kristo Yesu tasobola kuyaayaanira ebyo ebya Katonda paka Katonda mwene bw'akola ekikolwa nga kya bwa Katonda n'ateeka okwagala n'okuyaayaana mu mutima gw'oyo omwonoonyi. Era ekyo kye tuyita omulimo gwa Katonda ogw'obwa Katonda ogw'ekisa. Nti Katonda bw'atandika n'aggulawo omutima gw'oyo omuntu abadde tamumanyi, oyo ali mu kufa, omuntu oyo kati atuuka ku ddaala ery'okutandika okwagala ebyo byakyawanga n'akyawa ebyo byayagalanga. Mu nsomesa eya Bayibuli okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri kwe kusooka okubeerawo ng'okukkiriza tekunnaba kubaawo. Nti tosobola kubeera n'okukkiriza mu ebyo eby'obwa Katonda paka nga Katonda asoose n'akyusa omutima gwo. Kye tuyita eky'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, Katonda yasookera ddala okubeera nga akyusa omutima gw'omuntu, kati omuntu oyo n'amwa okukkiriza, n'amusobozesa okubeera n'okukkiriza mu ebyo ebibwa Katonda. Ssebo ne nnyabo, bino byemu ku bintu omuntu by'atasobola kulaba ng'alonda wano ng'alonda wali mu byawandiikibwa. Naye olugendo luno lwe tutambudde nga twekkaanya ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, n'okufa ku bigambo eby'enjawulo ebiba bituweereddwa mu lunyiriri olwo, bituleetera okubeera nga
tutwala obudde obumala okwekkaanya ebigambo bino bitegeeza ki, bisonga ku ki, makulu ki agali emabega ow'ebigambo bino, lwaki biwandiikiddwa nga bwe biwandiikiddwa. Kati ensonga gye tulaba no ku mukyala ayitibwa Ludiya, omukyala ono nti akiikirira ffe ffenna, nti engeri gye yakyusibwamu omutima, engeri gye yagulibwamu omutima gwe n'ateekebwateekebwa okuwulira enjiri, bw'atyo Katonda ffe ffenna abaalokoka bwe yakola. Tewakiraba n'amaaso go, tokiraba n'eri omuntu omulala gw'oba obulira enjiri, naye Katonda ye yennyini alina abantu b'ateekateeka omitima gyabwe n'agiggulawo okuba nga basobola okubeera nga bafaayo eri ebigambo eby'enjiri. So ekikulu ekyokutegeera wano ti Katonda mwene ye yakyusa omutima gw'ono omukyala, si Pawulo. Ebigambo Pawulo byali ayogera eby'enjiri, omukyala ono atandika okubiwuliza nga mutima gwe amaze okubeera ng'akola ki, ng'ateekebwateekebwa, ekitegeeza nti ensonga ey'okukyusibwa kw'omuntu tekolebwa ffe, naye Katonda mwene yagenda maaso ng'omusawo alina obukenkufu obw'okujjanjaba emitima, obw'okutunga ebituli ebiri ku mutima. Katonda ayingira mu mitima gy'abantu ab'enjawulo, abo bayagala okwerokolya, n'abeera nga abaako sajjale gy'akola mu bo, n'abakyusa owabadde obukalubu obw'omutima, n'aleeta obugonvu mutima gw'oyo omuntu oyo n'asobola okuwulira kye tuyita enjiri. So ako kakulu nnyo kakola ki, kakubeera nga kategeerebwa. Lwaki ebyo byonna mbyogedde era nga bwe mbyogedde? Njagala nkujjukizeeko bulungi nti Bayibuli erina ekintu kye tulagira ddala nga abasinga babiyisaamu amaaso, n'ebintu bino biki, bikulu nnyo nnyini ddala. Bw'ati Mukama waffe bwe yayogera mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri n'olwana. Agamba bw'ati, nja kwesako Oluzungu n'Oluganda. For this is the will of my Father, kuno kwe kwagala okwa Kitange, that everyone who looks unto the Son, nti buli muntu yenna atunuulira Omwana, and believes in him, era n'amukkiriza, should have eternal life. Kweko okwagala kwa Kitaffe. And I will raise him up on the last day, era n'agolokosa omuntu oyo ku lunaku luli. Jjukira nti omufu tasobola kwegolokosa. Katonda yasobola okugolokosa oyo mufu olwanamu lumu. So the Jews grumbled about him. Abayudaaya ne batandika okuba nga boogera obutonotono ku Mukama waffe Yesu. Because he said, I am the bread that cometh down from heaven. Kubanga yali ayogedde ti nze omugaati oguva mu ggulu. Olwanamu ebbiri. They said, Abayudaaya ne boogera, is it not Jesus the son of Joseph? Ono si ye Yesu omwana owa Yusufu? Whose father and mother we know? Oyo taata we ne nnyina nga tubamanyi. How does he say? Agamba atya nti I have come down from heaven. Agamba atya nti nze najja okuva mu ggulu. Olwana mu 3. Jesus answered them, Mukama waffe n'abanukula, do not grumble among yourselves. Temugenda maaso na kwerumaaluma mu masekkati gammwe. No one can come to me. Tewaliwo muntu yenna asobola okujja. Tewali muntu yenna asobola kujja gye ndi, unless the Father who has sent me draws him. Okujjako nga Kitange eyantuma yamuwaludde. Ako kakulu kakutegeera nti gwe nga tonnaba kujja eri Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ayina ebintu byakola, Kitaffe ayina kyakola gwe kyotasobola kubanga otegeera. Nti buli ajja eri Kristo waliwo ebisaanyizo eby'enjawulo ebisooka okutuukiriza nga tebituukirizibwa muntu, wabula Kitaffe ali mu ggulu yabituukiriza. Nti gwe kululwo okubanga wazaalibwa mu kufa tosobola kwereeta eri Mukama waffe. Kitaffe mwene yalina okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga agonza omutima gwo n'aguggula nga bwe byaggula ogwa Ludiya, n'owuliriza ebigambo eby'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Tewaliwo asobola kujja eri ye paka nga Kitaffe yamwaludde. Lwaki? Omuntu nga mufu tasobola kwefuula waddembe, tasobola kwewa bulamu. Jjukira Laazaalo mu ntaana ye yalina maanyi ki? Yalina kusalawo ki? So kino ekisomesebwa wano kiragira ddala nti gwe tosobola kusalawo kulonda Katonda.
Katonda yekka yasobola osalawo n'akulonda kuba gw'oli mufu tosobola mulonda ye mulamu. Kyobalaba Yokaana 10:25 Mukama waffe ayogera n'agamba nti nze kuzuukira ate nze bulamu. Ye yekka yasobola okwegolokosa okuva mu bafu ng'era bwe yeegolokosa n'ava mu bafu. Naye ggwe nange abaali baafiira mu bibi byaffe tetusobola kwegolokosa nga twejja mu mbeera eyo ey'okufa kwaffe paka Katonda ye mwene n'akola ekyamagero n'atugolokosa n'atujja mu bufu bwaffe n'ateeka akategeera mu ffe ne tutandika okutunuulira eri ebyo ebimwesa ekitiibwa. Ssebo ne nnyabo, bino bikulu nnyo bya kubeera nga tutegeera. Bino bikulu nnyo bya kuba nga tukola tutya nga tutegeera. Tinga ne mu ngeri eya bulijjo omwana yenna ayitibwa omwana talina mulimo gwonna gw'akola kubeera nga afuuka kitundu ku kuzaalibwa kwe. Omwana talina mulimo gwonna gw'akola okuba nga afuuka ekitundu ku kuzaalibwa kwe. Ate Katonda bw'aba taguddewo na baana ya muntu ate era tewali kibakola kibaawo. Omwana tasobola kulabibwako. Ebintu byonna bitandikibwa Katonda. Lwaki twogerera nga bwe twogedde? Jjukira Bafilipi, jjukira Bafilipi eyogereeta essula ey'okubiri olunyiriri 12 etulagira ddala bulungi, therefore my beloved, olw'ensonga ey'abaagalwa, as you've always obeyed, nga bwe mugenze maaso n'okugonda kaakano, si mu kubeerawo kwange kwokka wabula ne mu kubanga siriiwo. Work out your salvation. Work out your salvation with fear and trembling. Mugende maaso n'okufulumya n'okulaga obulokozi bwammwe mu kutya. 13 Kubanga Katonda mwene yakolera mu mmwe both to will, okuleeta okwagala n'okukola ekyo ekimusanyusa. Obulokozi butandikibwa Katonda, era Katonda yatuwa obusobozi. Ye yennyini yatuwa obusobozi osigala nga tutambulira oba nga tutambulira kye tuyita omulamwa. Lwaki sikwatako ne Yokaana emu okubeera nga nywereza ddala kino kyenjogera? Yokaana essuula esooka olunyiriri lwo tetujja genda wala lwa 13 egamba, who were born not of the blood nor of the will of the flesh, nti ffe abaazaalibwa omulundi ogwokubiri tetwazaalibwa olw'omusaayi oba olw'okusalawo okw'omubiri oba olw'okusalawo okw'omuntu, naye Katonda. Obulokozi bwaffe bwavaawa? Tebwava eri ffe, bwava eri Katonda. Katonda yakola ki? Yasalawo. Lwaki tetweyambisa era ne Peetero ekisooka naye okuba nga tunywereza ddala amakulu gano agaki ag'ensonga? Peetero ekisooka olunyiriri olwaki olwokusatu lugamba, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, nti okutenderezebwa kubeere eri Katonda era n'ekitaffe owa Mukama waffe Yesu Kristo, according to his great mercy, okusinziira ku busukulumu obw'okusaasira kwe, he has caused us to be born again, ye yatuleetedde okubeera nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ssebo ne nnyabo, waliwo atuleetedde. Toyina kikolwa, toyina bikolwa, toyina mpisa, toyina maanyi, toyina ndabika, toyina buwanvu oba bumpi oba bugagga oba bunaku, toyina mulimo gwonna gw'osobola kwenyumirizaamu wabula okubeera nga weenyumiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kino kikulu nnyo kyakutegeera nga bwe nayogeddeko emabega nti omuntu omufu aba agwanidde kubeera nga yeesigama Katonda. Obulamu bw'aba wakufuna bulamu nate kiba kirina kutwala Katonda mwene, nga Lazaalo bwe yamala ennaku 4 mu ntaana. Ssebo ne nnyabo, naffe bwe tutyo kufaanana kwa Lazaalo, Mukama waffe okubeera nga amuyita bw'atyo naffe bwe yatuyita mu kufa kwaffe n'atufuula balamu ne tuwulira enjiri kaakano ne tugikiriza nga Befeso essuula ey'okubiri olusooka paka olwokubiri bwe lunywereza ddala. Kino nakyo kikulu nnyo kyakutegeera
ti mu nsomesa eya theologia obulokozi buno obuleetebwa Katonda tubuyita monogistic oba kye tuyita monogism, ekitegeeza omulimu nga gwakolebwa Katonda yekka. Tetwogera ku synergism. Synergism y'engeri y'ogamba nti Katonda alina kye yakola oluvannyuma lw'omuntu okubaako kye yakola. Bayibuli etulaga nti who causes he has caused, yakireetedde nga bwe yaggula omutima gw'omukyalo oli bw'atyo naffe bwetutyo bwe tusobola okugamba nti obulokozi buli monogistic tebuli synergistic, nti obulokozi mulimo gwa Katonda wabula si mulimo gwa muntu ne Katonda. Ekyo kikulu nnyo kyakola ki kyakuba nga tutegeera singa obulokozi bubaako akakwate konna ku mulimo gw'omuntu buba si bwa kisa, kubanga kiba kitegeeza nti omuntu alinako ke yakola ki ke yakola oba alinako omulimo gwe yakola. Kitiibwa n'ettendo kyonna tekigwande kugenda eri Katonda wabula kigwande n'ogendako eri abantu. N'ekikafuuwe omulimo gwonna gutandikibwa Katonda era yatukuuma ne tubeera nga ekyo kyatandika mu ffe ate ye yennyini atukuuma paka ku lunaku luli. So nga tweyongerayo kikulu nnyo kyategeera nti omuntu omufu tasobola kwekomyawo mu bulamu. Katonda yekka yasobola omukomyawo eri obuki eri obulamu. Bw'oba weeyambisiza ekitabo ky'Abasalonika ekisooka suleyo ku bironyolo 13 lugamba nti era twebaza Katonda. Okitegeera twebaza Katonda kubanga mwafuna ekigambo kye mwawulira okuva eri ffe temwakiwulira ng'ekigambo eky'abantu wabula ng'ekigambo ekya Katonda oyo akolera mu abo bonna abakkiriza. So njogera ekindeke ki ebintu byonna birambulukufu bulungi nnyo ekikola ki ekimala, birambulukufu nnyo ekikola ki ekimala. So kyenjagadde okubeera nga nkaka nnywereza ddala awo nti tetulina kubaako na kwenyumiriza kwonna nga kuli mu maanyi gaffe. Okwenyumiriza kwaffe kugwanidde kubeera mwani mu Kristo. Waliwo abagamba nti boogera ku njiri ey'ekisa naye enjiri ey'ekisa gye boogerako tennyonnyolwa ng'ebyawandiikibwa bitulaga, kubanga baba basomesa engeri abantu gye bajjamu eri Kristo balaga nti omuntu yasalawo n'agamba nti naye omanyi ekimala kikola kiti kimala. Naye kye bagaana okulaga kubanga baagala okwerekerayo akalimo nti omuntu agenda otuuka ku ddaala eryo erisalawo Katonda mwene yabeera agudde omutima gw'oyo omuntu. Wabula singa tewaliwo obusobozi bwa Katonda teri muntu asobola kulonda Kristo. Ekyo kye ngamba nti abantu abatakikkiriza ekyo nti Katonda yatandika omulimo guno era yagukuuma newankubadde bagamba nti boogera ku kisa, ekyo si kyekisa Bayibuli kyeyogerako. Ekisa Bayibuli kyeraga Katonda yagutandika era yatukuumira awo ku layini ti amaanyi ge gamu ge yakozesa ng'azuukiza Mukama waffe okuva mu bafu, ge maanyi ge gamu g'akozesa ng'atukuumira mu bulokozi obutava kw'eryo ekkubo. So ssebo ne nnyabo bingi binsobola okwogera ku nsonga eno, naye njagala obeere nga otwala akadde akamala naawe wekkaanye ebyawandiikibwa ojja zuulya ddala kyenkugamba nti weewaawo kyaki kyannamaddala nnyo nnyini ddala. Singa obeera weeyambisiza n'ekitabo ekya Luka essuula eya 24 olunyiriri 2:45 Bayibuli etulaga nti Mukama waffe ntandikire mu nnyiriri 44 lugamba, then said to them, nayogera eribo, these are my words that I spoke to you while I was still with you. Bye bino ebigambo byange bye nayogera eri mmwe bwe nali nkyali wamu nammwe, nti buli kyonna ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, mu bannabbi ne mu Zabbuli kyali kigwanidde okutuukirizibwa. 45 Awo then he opened their minds to understand the scripture. N'ababikkula endowooza zaabwe okutegeera ebyawandiikibwa. So bangi olunaku olwaleero nga nange nkyagenda maaso n'okwekkaanya ng'era tusaba Katonda abikkule endowooza zaffe ate tumutegeerere nnyo mu byawandiikibwa, kubanga ebyawandiikibwa tebirina kye biwakanya kyonna ku ebyo Katonda byayogera edda.
wabula endowooza zaffe zigwanidde okuyambibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu fe ne tutuuka ku ddaala okulabira ddala ebyawandiikibwa nga Katonda bwe yabituwa ne tubeera nga tetubijjungulula, tetutandika ate kwenyumiriza mu maanyi gaffe nti kano oba nakola okusalawo kulungi, kati abatannalokoka obeera obalabanga gwe uli wanjawulo onyootwala tugende olina kiwakola. Gwe eyalokoka n'abatannaba kulokoka tewaliiwo njawulo eri awo gy'osobola ogamba nti gwe wali mugezi nnyo bo baali basiru nnyo. Obusiru gwe bubalooleza nti bwe balimu kubanga tebannalokoka bwe busiru bwe walimu, Katonda n'asaasira busaasizi n'akuggulawo omutima gwo n'obeera ng'osobola okutegeera enjiri paka ku ddaala eri ogamba naye omanyi kimala kikola ki? Kimala mbitegedde. Obuzito bw'ekibi kyange mbulabidde ddala, bwe mba wakuzikirira wano nga ndi wabweru wa Kristo ekijja okuntuukako kye kino wammanga. So njagala twekanyeko ate n'olunyiriri olw'okumeka olwa 15. Bayibuli etulaga and when she was baptized, ekitegeeza nti yawulira enjiri n'agikkiriza, era ekyagobera enjiri gye yawulira n'akkiriza n'abatizibwa, era wamu n'ab'ennyumba, ekitegeeza nti nabo baabuulirwa enjiri naye yabasooka. Bayibuli etulaga nti n'atwegayirira ng'atugamba nti bwe tuba tukakasiza nti mwesigwa, obwesigwa baalina bulabira kuba nti akkiriza n'okubatizibwa, nti mba mukakasizza nti obwesigwa bwange Mukama waffe mujje mu maka gange musule omwo. Era n'agenda mu maaso n'okubeera nga agezaako okubeera nga abeegayirira nga bagamba okubeera nga bakola batya, nga basula mu maka ge. So ebyo bikulu nnyo byakubanga tutegeerera ddala nti ebyogerwako wano era kyekino ekitundu kyesobola okugamba mukadde keekano keekamu ekkanisa ey'Abafiripi bwe yagenda mu maaso n'okuba nga ekola ki, nga etandikibwa ku lugendo lwa Pawulo olwokubiri. Naye mu byonna ebikulu bye njagadde obeere ng'otegeera nti obulokozi bw'ono omukyala tuyina ebintu bingi ku ebyo ebingi ebitono byenkoonyeeko bye tusobola okuba nga tubaako ebyokwiga bye tujja omwo ebikakasiza ddala nti obulokozi butandikibwa Katonda, tebuliiko bikolwa byonna bya muntu nti alina ekintu kye yakola ku lulwe ne yeeteekateeka. Katonda mwene yatuggulawo emitima gyaffe n'atuteekateeka okuwulira enjiri, olwo ne tumaliriza nga tutuuse ku ddaala erikola ki, erikyuka ne tulekayo amakubo gaffe gali amakadde. So bikulu nnyo bya kutegeera nti abantu b'ennyumba ye tebaayibwako buyiibwe buzzi ng'ekkanisa ey'Abaloma bwekola, naye abantu ab'ennyumba ye nabo baakola batya, baawulira enjiri nga bwe gwali kwabo ab'ennyumba eya Koloneriyo, era nabo ne bakola ki, ne babatizibwa kubanga baali bakoze ki, bakkiriza enjiri. So sisobola kuba nga nsukako wano wabula okugamba nti weeyongere okubeera nga otwala obudde obumala mu kwekkaanya ebyo ebiwandiikiddwa, totabula, togattako, totoolako. Ky'oba totegedde wano wabaawo olunyiriri olulala olukirambulula ddala obulungi. So mulundi oguddako nga Mukama akkiriza tujja kuba nga tutunuulira ekitundu ekyokusatu mu ssuula eno ey'okumeka 16.